Olubereberye Ssuula 48 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Awo olwatuuka oluvannyuma lw'ebyo ne bagamba Yusufu nti kitaawo mulwadde, n'atwala batabani be bombi Manase ne Efulayimu. Ne bagamba Yakobo nti omwana wo Yusufu azze okukulaba. Isirayiri ne yeekakaabiriza n'atuula ku kitanda. Yakobo n'agamba Yusufu nti Katonda w'omuyinza w'ebintu byonna yandabikira e Luzi mu nsi y'e Kanani, n'ampa omukisa n'aŋŋamba nti laba ndigwaza, ndikwongera, ndikufuula ekibiina ky'amawanga, era ndiwa ezzadde lye eririddawo ensi eno okuba obutaka obw'emirembe n'emirembe. Ne kaakano batabani bo bombi abaakuzaalibwa mu nsi ey'e Misiri nga sinnajja eno gy'oli mu Misiri bange. Efulayimu ne Manase banaabanga bange nga Lewubeeni ne Simyoni bwe bali. Abaana b'olizaala okudda ku bano be bali baababo, era obusika balibufunira ku baganda baabwe abo. Nange bwe nali nva mu Padani, Laakeeri n'afiirako mu kkubo mu nsi y'e Kanani, nga wakyasigaddeyo ebbanga ddeneko okutuuka e Fulansi. Ne mmuziika eyo ku kkubo erigenda e Fulansi y'e Besirekemu. Isirayiri n'alaba abaana ba Yusufu n'ababuuza nti bano be baani? Yusufu n'addamu kitaawe nti be baana bange, Katonda be yampeera wano mu Misiri. N'amugamba nti nkwegayiridde baleete mbasabire omukisa. Era amaaso ga Isirayiri gaali ganyimbadde olw'obukadde nga takyalaba bulungi. Yusufu n'abamusembereza, Isirayiri n'abawambaatira n'abanywegera. Isirayiri n'agamba Yusufu nti nali sisuubira kuddayo kukulabako, naye kaakano Katonda andabisizza ne ku baana bo. Yusufu n'abajja mu maviivi ga Isirayiri n'alyoka avuunama ku ttaka. Yusufu n'abakwata bombi, Efulayimu n'omukono ogwa ddyo awali omukono ogwa ddyo ogwa Isirayiri, ne Manase n'omukono ogwa kkono awali omukono ogwa ddyo ogwa Isirayiri, n'abasembeza gy'ali. Naye Isirayiri n'agolola emikono gye n'agigombeza. Ogwa ddyo n'agussa ku mutwe gwa Efulayimu omuto, ogwa kkono n'agussa ku mutwe gwa Manase omukulu. N'asabira Yusufu omukisa n'ayogera nti Katonda wa bajjajjange Ibulayimu ne Isaaka gwe baaweerezanga, Katonda andabiridde ennaku zange zonna okutuuka leero. Malayika eyannunula mu bubi bwonna awa abalenzi omukisa. Erinnya lyange n'erya jjajjange Ibulayimu ne kitange Isaaka gatuumibwenga bo, era bafuuke ekibiina kinene mu nsi. Yusufu bwe yalaba nga kitaawe assizza omukono ogwa ddyo ku mutwe gwa Efulayimu, n'ayingira n'asitula omukono ogwa kitaawe okugujja ku mutwe gwa Efulayimu okugussa ku mutwe gwa Manase. Yusufu n'agamba kitaawe nti nedda kitange, Manase ye mubereberye, so omukono gwe ogwa ddyo ku mutwe gwe. Kitaawe n'agaana n'ayogera nti mmanyi mwana wange, mmanyi Manase alifuuka ggwanga era aliba mukulu, naye omuto we yali musinga obukulu, n'ezzadde lye liriviiramu amawanga amangi. N'abasabira omukisa ku lunaku olwo n'ayogera nti mu Isirayiri bwe banaabanga basabira omuntu omukisa, banaakozesanga amannya gammwe nga bagamba nti Katonda akufuule nga Efulayimu ne Manase. Isirayiri n'agamba Yusufu nti laba nnaatera okufa, naye Katonda anaabanga wamu nammwe era alibazzaayo mu nsi y'abajjajjammwe. Isirayiri n'agamba Yusufu nti naye ggwe nkwongeddeko omugabo gumu okusinga ku baganda bo, kye kitundu kya Sekemu kye nawamba ku Amoli nga nkozesa ekitala n'omutego gwange.